Bodo SS abine ekikopo eki barabaho kuza omu quarter finals bwanyuma y'okusinga eyakawempe muzire munagora 2-1 omu ruzaana rwa tiimu 16 erizooba kandi nyenkyakare nibaija kuritana na Kyadondo SS eyarabaho bwanyuma y'okusinga eya Nkoma SS 2-1. Amos Courage nayo yarabaho bwanyuma y'okusinga eya Meta SS abatebekanisa MR0 konka omuzaano ogu gwayishukwaho ab'ebyokwerinda abaringwa n'abagufu abatambira obuzibu bwanyuma y'Efrembe Hamuheru obu abahagizi barumba abaramuzi b'omupiira ogu barikwenda kubateera ahabw'okubatura okugwera orubaju. Doesn't know what I'm here. Who is this man here? Who is he? That's why you see commotion. And then you see them here with a gun for what? We have seen the gun long time ago. Well, you know, we're a good team, but boss is kind of better. We have to respect them. Yeah, so it's better that we are going to enjoy other games. Of course, tuli abulungi. Mpira tekubadde mwangu nnyo. Tubadde tusamba team ya waka. Much as the Bariba host, at least it's the team tebadde batrusting ewaka. Team ebadde y'amaanyi nnyo. Kyamukisa bulungi. Game ebadde ya mukisa mitono nnyo. Naye ffe obwaffe tufunye tugukozesezza Katonda atuyambye ne tuwangula omupiira. Nga ndi omu ku games teachers aba Budo Secondary School. Twagala okwebaza Mukama Katonda olwaleero kubanga atusobozesezza okuwangula omupiira guno. Omupiira tegubadde mwangu, abadde ku kisaawe alabye ekibaddewo nti ttiimu ya Kawempe gye tuzannye nayo ebadde ttiimu y'amaanyi. Twaluzinzemu emikisa gyaffe egyasoose, ekyo ne kiteeka abaana ku pressure. Naye tusigadde tukkiriza nti bwe tunoonya ggoolo tusobola ogifuna ewangula era finally tufunye ggoolo empanguzi Mukama Katonda obwanguzi n'abutuwa. Ezi zayigiitwaho Bukedde Comprehensive South eyasinga Greenlight Islamic MR0, London College Nansana eyashoza Mbare Progressive Veterinary na mukusimulana za penalty na Masaba eyasinga Busia SS 2-0, Masaka eyasinga Rubiri MR0, Kitende eyasinga Madina Islamic 2-1.